Ebikumi n'ebikumi by'abalamazi byetabye mu kulamaga nga balambula ebijjukizo by'abajulizi eby'enjawulo okuva e Munyonyo okutuuka ku kiggwa ky'abajulizi e Namugongo. Ekibinja kino kibadde kikulembeddwamu Father Muwonge ng'olugendo lwabwe bawutandikidde mu Nnyonyo nga bajjukira abajulizi abattibwa nga 27 omwezi ogwokutaano mu mwaka gwa 1886. Olunaku luno lwe lumu abajulizi Gonzaga Gonza ne Athanasi Bazeketta lwe baafiirako. Abalamazi bano batuuse ku katale aka St. Bali ku ddembe wali ku Owino mu ssaawa z'amalya g'ekyemisana nga wano omujulizi bali ku ddembe bwe yagwa. Abalamazi balabiddwako nga basaba emikisa era ne beetaba ne mu mmisa eyimbiddwa omusaaseredooti akulira ekigo ky'omu Kisenyi Father Walakira ng'era muno abatirizzaamu n'abaana. Oluvudde wano beeyongedde ku Kereziya ya Matiya Mulumba era nga wano omujulizi Matiya Mulumba we yafiira. WBS TV eyogeddeko n'abamu ku balamazi era nga bategeezezza nti olugendo lwabwe lutambudde bulungi ddala. Olugendo olwo lubadde lulungi, lubaddemu okukoowa nti wawanvu naye Omukama badde atuzzaamu amaanyi nga tulina okukkiriza, tulina okwagala, tulina essuubi ly'amaanyi kubanga nekyo tubadde tukyagala. Tuyise tuvudde Munyonyo ne tudda e Kyambula ne tuyita mu Makindye ne tuyita e Katwe ne tutuuka wano. Tubadde tujja nga tutuula n'akakiiko wano era tugenda bikyusa obiteeka ku mutendera ogw'abakama baffe ab'e Roma mu ngeri y'okwogera message abalambuza ba guides nekyo ky'olaba ng'ozze n'ebyo ebyafaayo okubiteeka mu biwandiiko gwe gumuko bye tugenda okutandikirako omwaka guno. Bo abalamaze okuvaako mu bitundu ebirala eby'eggwanga bakyekulumula nga bayiwa e Namugongo wakati mu kwetegekera olunaku lw'abajulizi olwanga 3 June. Olwaleero akatuli kibalamuza okuva e Mugongo paka mu Owino wano wetuli kati era nga wano we battira omujulizi Bazeketta. WBS ndi Olive Namulenga.